Nina akayimba kange kapya bakayita Empere. Soba ng'oli fan wa Crystalpanda kanoonyeko. Empere mazina. Kwanza mwana nva Masaka and I'm proud of where I come from. Naye twagazinanga nga wetamu omugongo n'okufumita ekigere mu ttaka n'olyokogikuba. So nayagadde nkole mu tune, but as we speak right now, man, I'm just getting too much love. Oba baali bagamba Kristo yagwayo endongo yagaana kati n'omujja giwulira. Mbi. Wetamu omugongo katono, wetamu ku vivi katono, fumita ekigere mu ttaka kati fumita empere tewali agaana, fumita empere bwoti gizine empere, gizine empere bwoti menyeka empere gwe nazaalibwa kujoga si kujogebwa, nazaalibwa kumenya si kumenyebwa, ndi muwanguzi oli atawangulwa, nantamego oli atamegebwa, nina munshana na figa kyekyo, ne mulungi nemanyi beauty kyekyo, oli alina ebbanja bamubanja, ze sente zinoonya sizinoonya, kati nno fumita empere nfumita embozi, fumita embozi. Okay, abatulaba balungi amanya nze Jona Saints nga bulijjo mwebale kubanga ate mwekuumira ku mikutu gyaffe. Olunaku olwaleero it's a special day, tuli wane n'okuserena nga we mundaba ndi n'omwami owakabi yadde bangi mwogera ne mugamba nti oba kinaye he's good and he's better. Agenda kuba tubuuzaako kosa n'obubuuza ate obwenjawulo ngenda okubanga ate mubuuza eri mmwe abadde baagala okubanga ate mumanya ki kyatambuza mu bulamu bwe na biki ate byabateekerera ebisinga. Bro, how are you? Yesterday bro, how is it going? Ogamba otya ng'onyirira? Sina buzibu ngezaako bro. Just I think kuba kwefaako na kumindinga yo business na kukola bikusanyula mwana. Oba byokola bite bimusanyula gwe kasabi kusanyula kwa mwana obulamu bwo. Do what makes you happy. Okay, buterevu kuchindeso olunaku olwaleero. Very many people out there, they are criticizing you about your music. Bagament, it's bubblegum music. What you say about that? You see, one thing I keep on telling people, and I think my fellow journalists, my fellow media personalities, like how kuchimbuza. What you about criticizing a music? Mbuze gwoyimbye echi. What you about posting na gamba? I don't like Crystalpanda's music. Mbuze gwoyimbye echi. Yimbe ebyo tubiwulire. Stop asking me about this question, man. I think it's becoming. It's normal now. It's actually exciting into omuntu bwakikubuuza, people are waiting. Era ngenda kuddamu ekintu kyekimu nti oli wabatanjagala jako TV jako radio waplaying olimba lwange. Aye toddamu kumpa sente za video, toddamu kumpa sente za audio. Okitegera. You see, the problem is nowadays people have freedom to speak, to post whatever they want on social media, which is okay. Kati oli bwoba kyotagala kyono kyakiteeka ku social media. Kati gwomu bona kyabo jagamba everyone doesn't like that. Okitegera. Nende kitegeeza nti gwe okay, 10 teryogerera abantu 10. Most of the Ugandans that take in our music, tebalina ku social media abasinga. I get booked, bro. I get booked over $1 million. I'm paid over $1 million to perform. Over $1 million. So inga bate binyuma, inga tebikola, oba bubblegum, I wouldn't be paid. Just that ntabamu mwana kuba muzalawo. Nayenze man, I've come from far. Toswakira kumacha nonzolea ku kintu ze kinatandika. Singa gwali wantandikira journey. Oba wampa amagezi agatandika wandi badozolea. But I started this. Era singa serwana ko tewandi ntegedde, tewandifunye na bya kwogerako, na bya criticizing. But I believed in myself. That's why you have what to talk about to go criticizing. Kitegera wandi bado nebaza n'okunebaza because nkwadde content. So you can, I don't care about people bogere and kasoba nga tondiisa, tompa sente za video, tompa zaachi. Senyina bafani banga bambukinga ne bansasula nze buli weekend mmerayo ne show. Kati abenyimbira balalu bafa bantu. Yes. So kati abantu abatono munayo li ate buli muyimbi aberaka batamwagala. People have criticized Rema gwe manyi nti yomu kwa yimbi abakazi abasinga okuyimba Uganda. Nula bulinga gamba tamanyi kuyimba kitigeza kati atinze Kristo nzani. So it's okay, you can talk. I don't care. I'm just doing my thing. Abachagala banayagala batayagala I don't care. Kitegeza people with saying this. Gwe techina ngeri gya kikuletinga mu down okubango going on. I mean, why would it let me down if that was the case singa nava ku music? In quote example, if people can criticize Rema, gwe manyi nti yomu kubayimba basinga okuyimba Uganda. If people can criticize who comedian who betumanyi if ngojekabo abebweru ba Beyonce, they get criticized. Who is Crystalpanda? I'm just a guy who's just doing music. So if I get criticized nzendaba I'm actually successful because
before tewali nze nga sinatandika bikola tewali n'omu yali anjogerako naye kati oba otula wansi n'okwata essimu yo n'omala obuddebo kaddatako n'okwoca n'oddoko n'ogaa Kristo tasobola kuyimba kitegeeza I am what I wanted to be. You can talk about me, so I like it. Okay, regarding opinions z'abafaani zetulaba ku kangeze nga ku social handles zaffe kati kangeze waliwo faani omu yagenda na commenting ku post yo, it was on Facebook nagamba I'm a big fan of Crystal Panda naye he should revise for the people who write down lyrics for him. Is it you write these lyrics for yourself or you just get some other songwriters? The beauty about music is you sitting down and create your own vibe. It is good to have writers, yes. Negwe ng'omuntu artist tobeerako ne vibe ye bikunyumira. Abayimbi abasinga baali tebayimba bibanyumira tebyandikunyumidde. Kitandika na muyimbi kufiiringa kyataddeyo ye bw'aba kifiiringa nga kyekyo wajja kubeera abakifiiringa ajja kubeera abatakifiiringa. It is okay to have writers kitegeera and I support it. Even the Beyonces have writers but ng'omuyimbi naawe obeerako ennyimba ezo z'owandiika vibe ye kunyumira and like ennyimba zange singa sina actually walwali lumu oba lwali beeramu amagezi omwana lwe yandeta n'alumpaawo Fiction Magna then enempere nalina Dr. Brain yawo bwaleeta ekigambo bwendeta it's just like working out but mti omuntu kundetera oluyimba luno olukole ndukuwada lwali luyimba lumu I think. Okay, how do you feel when a fellow kangambe abantu bomuli mutulo bali erimu in the limelight nga ate downsizinga like recently waliwo omuwala omu akola ku TVM yagenda maaso n'okubanga agamba Crystal Panda bino byakola abiveeko let him focus on his TV career. Anti bwe nabivaako sijjamuwa byakwogerako ate kati bwaba agamba mbiveeko kati ebyokwogerako agenda bijja muwa content so asaba ennyo nsigale nga ngenda mu maaso muwe ebyokwogerako kyekimusasuza kunjogerako so bwaba nga kyayogera well and good kansigale nga ngenda mu maaso asigale ng'afuna omusaala. Okay, last week twalira mu kifo kyekimu wane no Serena. It was Shiba's concert. Wafuna performance ennyuvu oba ey'enjawulo n'oyo omukyala. Abantu abasinga baagala kumanya nkolagana yammwe eyo ne Shiba babonding okukola ebintu ebiri so magiko kiba kitya? What's the feeling with that? Tuddeko n'okukibuuzaako kwe Shiba ekibuuzo ekyo. Lwaki mama omukyala lwaki mukibuuza? I think one thing I'm changing ogamba abantu era nsigala nkigamba abantu. Just enjoy what you see. You paid your money to be entertained. Be entertained. You paid us to entertain you. Let's entertain you. Kati gwe okunonooza mbu gundi relationship kigwe bikwatirako wasasuddeko kumanya relationship. Okitegeera? Bw'oba oyagala kumanya relationship tutuuze wansi otusasule tujja kunnyonnyola what we have between us. Naye wasasula ku performing ne tujja ne tukuba sho n'onyumirwa. Kati lwaki oba ononooza? Some people abamu balina okumanya we bakoma. Ebintu ebimu nze actually nze ndi munnamawulire naye waliwo ebintu ebisobola kulingiriza. Oliba batavuddeyo n'agamba nti I'm dating so and so lwaki olingiriza? Ekyo kankireka naye gwe oba oli eyo nga gwolowooza kyolowooza. It's okay to think what you think. Si mukazi mubi, mukazi mulungi. Aye nange siri musajja mubi. So kati oba tweyagadde oba tetweyagadde obuzibu alaba obusangawo. Bwekiri bagume bugumi. I think we just have a beautiful connection, me and Ja. And we just love working with each other. The vibe is always good. What people don't know is I can even take a month to text things, but when we meet, she's a lady I respect. By the way, sayogeza n'abantu because sagala kugeya sagala kolaji. Sibyagala. Ngendo okugera nawe nga it is important. Ero ngendo okumukubira essimu how are you nga it's important. It's important. Si bino byakwera okujegera I do. But si byakudda okubeera ku ssimu ne mujegera. No. For us it's a professional relationship, but people don't know. People kati abantu baba baagala nnyo ebintu by'okwekwaniriza ate size vibes etulimu man. Etulimu kunoonya ssente. Mwemba nnyina kye mukwatirako naye alina byankwatirako. So that's how we vibe, man. Okay, gye buvuddeko awo
twalaba nga abawali mu relationship tetwamanya tetwamanya oba it was a relationship or something eyiyo anti tetwamanya muntu oba yali ani tetwamanya bulungi, things weren't clear, so most of the people there out there bademandinga babuuza baagala kumanya is Crystal running a relationship essaawa zino oba ndibanjagala okumanya ndibatuukira ne mbabuuza ku zaabwe etegera bwe nituuka ne mbabuuza ku zaabwe nabo balimbuuza ku yange just that bamwana bamanye we bakuma kati relationship yange oyagala yakyokola ki bwebuliriza music wange bafani balina ebintu bye batubanja eyo emabega eyo wansi Crystal kino ffe nga tetubibabanja just njagala mwana bafani baffe nabo bamanyeko we bakuma yes batuwagala naye tebakisussa tononooza nnyo binkwatako nnyo bwe ndikulaga omuntu nti yono ojja mukulaga naye mba simukulaze tononooza nnyo bitakwatako naye bwe ndikeera ku makya negamba nti yono mwana mama w'abaana yono omukazi yono concert yes so about the concert ngenda kudda mungi kole so I'm planning on holidays but basically ntunuulidde nga mukaga May because birthday yange nga mukaga May so bafani bange bonna mwana abali campus abali mu high school but shows njagala zibe nga za day because sagala nnyo bafani bange kufuna buzibu kiro so chengezaako planning for next year ngenda kudda mungi kole munaye you can be unlucky abayimbi banene nabo beera nake nkuba n'ebitonyamu nebifa nzaani so you can never fight nature bibaawo but I was looking at people troll they don't know who they are messing with. The more you troll me is the more I keep coming. That's how I grew up. The more you beat me up is the more I get challenged, man. So nze gwe mutima gwe nakula nagwo bwonkuba tudemba nnyo okukolera nkukuba oguddako. So that's me. So I'll be back. So whatever kind of album or an EP? No. Album ezo Uganda tezikola bulungi. Okujja ng'ofunye omuntu agigula nga ali bweru nga kigenda kukola nga agenda gye promoting nga bw'olaba empower nti ya promoting ya fiki biki nafunamu ku sente maybe ng'olinga muyimbi nga munene nga bakinzo bwa kamiri nti balina bafani baabwe abasobola okustreaminga ne wana Uganda teekawo singozo ta music wo mpolampola. Okay, tulinayo latest yaffe empya essaawa zino gibagambe. Nina akayimba kange kapya bakayita empere soba ng'oli fan wa crystalpanda kanoonyeeko empere mazina kwanza mwana nva Masaka and I'm proud of where I come from. Naye twagazinanga nga wetamu omugongo n'okufumita ekigere mu ttaka n'olyoka ogikuba so nayagadde nkole mu tune but as we speak right now man I'm just getting too much love. Oba baali bagamba Crystal yagwayo endongo yagaana kati nomujja giwulira mbi tiwetamu omugongo katono wetamu ku vivi katono fumita ekigere mu ttaka kati fumita empere tewali agaana fumita empere bwoti gizina empere gizina empere bwoti menyeka empere gwe nazaalibwa kujoga si kujogebwa nazaalibwa kumenya si kumenyebwa ndi muwanguzi oli atawangulwa nantamegwa oli atamegebwa nina munshana na figa kyekyo ne mulungi nemanyi beauty kyekyo oli alina ebbanja bamubanja ze sente zinoonya sizinoonya kati nno fumita empere nfumita emboozi fumita emboozi kayimba kano Dimario yakaproduce nze ati namasteringa kayimba kano nakawandiika ne Dr. Brain wakawandika babiri nikavayo bulungi man wakatula muko naye ayina ennyimba ze naye akola music we I felt like kasobola okuvayo I had the idea nenga bwomanyi nti wabera abantu abalina ebigambo ebisobola okusinga ku bibyo and I love working with people so twegatta to creating something like that. Okay, for now do you hope to join any management out there over? I get a serious management, yes. If I don't, siriku pressure because n'ennyimba zile zasooka zikuba hit sign a management gwali mukisa gwa Katonda nze mbiriving nnyo mu Katonda bro so bwabanga yasobola okuzimpa olinga sina management kitegeeza ino naso zimpa but going forward oba wetaga management eri serious so if I get one ngeri serious so music nyina ennyimba nga 10 zali mu studios nabakwatako because nze mani mba nkola music buli kinyumira mba nteekawo kati abagamba bonna tewali ndongo bikisima music bebazi nakyo ino maya nze natula mu studio nenduwandika nenduyiya gubo gaba nti binyima bikola ninga tibadde ne beggalya muzingi ne baziwuliriza kati gumanyo nti nyimba
nga tuwuliriza byennyimbi ye gwe omanya otya nti bya kisiru nga tumaze biwuliriza kati kyekyo kyegamba so manize ndiwo mwana kunyumirwa bulamu gwoba onyumirwa endongo yange well and good thank you oba toginyumirwa nyumirwa ez'abalala abayimbi bangi nange sigenda kuyimba bya buli omu waliwo yangamba lwaki toyimba gospel kiringa kugamba pastor nti kale pastor abuulidde enjiri mu fena tunaafuuka bapasita wajja kubeerawo abawuliriza wajja kubeera abawuliriza kati naffe fena tetujja kuyimba gospel tetujja kuyimba bifaanagana buli omu ajja kuyimba ebimunyumira afuneyo bafaani be abajja otegeera vibe ye kati gwe owulira nga vibe ye omuyimbi togitegeera tomuvuma genda egyoli gyotegeera oba oli osobola biyimba genda mu studio biyimbe kyekyo yes kintu kitono nnyo gwoba owulira olina ssente kale oba tosobola kuyimba funayo gugumanya kuyimbira ebikunyumira kiri simple nnyo naye kati gwe bw'ojja n'ogamba ono ate ali mu kuyimba ebyo nti gwe tomanyi kuyimba oba weemenye oba weekuuye gwe wabeera omulalu omuntu gwomalirako obudde teyajja n'akunoonywa mbu jangu mpagire gwe kennyini gw'omunoonya kitegeeza gwe you playing yourself so mwana ba critics mwana mwena mwebale kuncritikinga ate mugende mu maaso kuba mwe musinga okumpa push yes the more jagamba mwana byayimba ate mba nengera kudda mu studio noonye ebinyuma naye akantu akalala kenjagala okubuuza kyandibadde kya buntu bulamu omuntu kati kangeze nga ggwe okubanga fani aina comment gyataddeko eri so negative on any of your handles nga criticizing obanga evumu obanga evoola gwe omuntu omunene n'omuddamu nkuddamu nga nkuyigiriza nze mbaddamu nga nkuyigiriza naye nga sikuvuma I call myself sometimes a savage oyinza okujja nga onvuma ne nkuddamu ina reply kutereeza mu line nze mbawa sikuvuma bamu waliwo comments endaba waliwo ze nkuddamu oli asobola okujja nga azze kuvuma n'omuddamu ng'ate omulabisa nga ye ng'omuzanyira ku bwongo nga naye omulabisizza okitegeera so omuntu azze okuvuma tomuvuma ate azze okukuba tomukuba so omulabisa mu ngeri ng'olina amagezi so I'm good in that era obadde ojja ongoberera nnyo nze I love playing on someone's mind obanga ozze nti you want to put me down nze nsobola okukuteeka wansi mu kintu kyo kyoba gwe kyolowooza nti oli waakayo mu kintu ekyo ng'ozze kunzalawo bangi ajja ku page yange nanjeraga ne muddamu reply esobola waliwo gayi lumu yajja ku page yange nanjerega ne muddamu reply naye comments ezaaliko gayi najja mu inbox nangamba maani sinaadde njagala ku attention oyogereko nange naye byenagize biki oreplyinga naye nga ate yakikola bubi yajja avuma kati nange ne muwa attention eyasika abantu abalala bonna ne baseka kati mu kumusekera he got depressed nawuliranga tawera nawuliranga bamukubye ebbomu naswadde najja mu inbox neyeetonda so gamba mumanya abantu manya wookoma ffe tulina abantu abatuwagala mu mutima kati bw'ojja ku page n'onvuma badayihadi bajja kujja bakusabule otule wonge esimu ogiraba ereeta butititi bu notification naye ng'owulira wooliga kubuguma ofa Okay, crystalpanda obubaka bwo obusembe eri abalabi baffe abalabi banamwenamana mwana mwebale kunjagala mwebale kwagala Uganda music mwebale nakutusupportinga man nze abantu mwana bambukinya ne bampa kasente era Christmas enfominga mu bitundu bingi nnyo so mbebaza nnyo ne Katonda mwebaza namwe abantu bakyali bange mwana musigale mu Katonda sigala ng'okola kuba maani omuntu omukozi kimala ne kiggwa obaddi Katonda maana akusambira akaji so kati blood tozikiza lemezamwe pesa yiya ngabo nensi nayo bogiya ekitegeera it doesn't matter where you come from wajuvayo nayo nabati ekimataringa wajolaga kuba wazaalibwa mu family enjavu naye gwe family ejo ogenda ocreating egenda kubeera etya kyekyo mwana kyembagamba agikubye Okay, it's your boy Jonah Saints mbadde ne crystalpanda ndoza mumwewuliriddeko buli kimu akizzeemu temulina kyembanja musigale nga mwekumidde ku mikutu gyaffe ebirungi bikyajja I sign out.